kubamba Masaka ndi wa mu kibinge nva mu buddu wali ebubondo akaala kengo namusa ekyobutonde mujjukire teri mutuufu ozaaliwo ojja n'omulabewo nise mu buzibu n'amasasi agamu nga buse era amayembe goba mugobe naye omulabe gosula naye mubi mubasi mubatemotande yeebase abaddewo owuwo omukwano gwennyini omulungi afuuka omulabe ow'olubeerera wentuuse kakinyambeko baana batuzudde omuntu yeeyulamu nandiwalanidde omulala asule mu budde naye owange abantu abawamu. Tusanyuse okulaba omulabi waffe omulungi tuli n'omukulu Ssekidde Emmanuel Ssaalongo. Tubadde naye ebitundu bingi era tugenda kubeera naye ebitundu bingi ye akituwa n'agamba nti nja kubeera olwo mpita ranks nja kujja, so tumwebaza okubeera nga ate abeera naffe. Tuli proud sponsored by Koa Media Production. Bano bakola mikolo video coverage, bakubira ebifaananyi, bakolera omukolo gwo ku video ne gubeera nga mulungi. Gwayagala ebyokutimba batuukirire, ayagala obutebe, ayagala disco, osobola okuba nga obatuukirira omukolo gwo ne gubeera nga guli maridadi sana. Basangibwa Mengo okuliraana Fufa ekizimbe kya Fufa osobola okuba nga obasanga oba bakubira ku noti 7538777777 oba noti 7827767910 bebannaffe aba Media Koa Production abagamba nti ku kyo mikolo kibalekere gwewonya stress otule butuuzi waka ate obeere nga okola omukolo omulungi, memories zo zibeere nga zijja bujja. Ssaalongo wangi we twakoma ekitundu kyaffe ekyokubiri twakoma nga ndi ku stage nnyimba nendaba omusajja gwe bayita HK nga yalinnye emmotoka najja alaba eshow yaffe najja okunfuuwa nanfuuwa ate nga ye yaguze ennyimba zaffe nanyumirwa nnyo era show bwe yagwa ey'emisana eyo twakikolangawo misana neyetolola emanju nagamba mwe mwandeese naye ng'ono omwana limba lwe naluwulidde nenjamba ndolabe live zijjukira bulungi nnyo bampa omutwalo gumu n'ekitundu nengulako akabinika nenkatwala ewa maama nkamuwa nakati gyekali era bakayita nnono y'ebijja olusale zivudde mu luyimba nagulako kabinika kokka naye bwe namala okuba oluyimba olwo natandika okufuna ssente ku stage nenvaawo nempangisa ennyumba awo mu layini nenvaawo nga nabo ndaba sijaawo nga ngenda okuyita mu bantu ndaba bansonga erinnya litandise okukula nenja nenzira mu kikumbi newazana nzira eyo nga mubakalali nembeera eyo. Mutambudde album mugikoze group ebyuma mwabigula anti kati olwo tutuuka ku kya ssente omukulu atuula atunnyonnyola omuwendo gwa ssente wewaguza album bagigula mmeka n'atugamba ye album esoose okugulibwa ssente nnyingi ng'olwo bagiguze mmeka $1,200,000 eri eya Firigo bagigula akakadde kamu eyamwe bagiguze $1,200,000 bakuwaddeko $3,000 mu kitundu sekakka abamuwadde 3 abalala simanyi gye babawa saabalondoola naye nga emmotoka eguliddwa $800,000 yagulwa mwagigula netugula ezisigadde nezigula ebyuma gyesaamanya ssente bammeka kubanga era awo waaliwo shows ezakolebwa ku popopo zaali z'amaanyi nnyo zavaamu ssente nnyingi nga tutandise okufuuka abayimbi abangi muwonye okupangisa ebyuma muwonye okupangisa n'emmotoka olwo emmotoka mu kujjukira kuno egulibwa mu mannya gaani? nze naawe konsirisaako nze naawe gasa bawandikako nti matendo band tuli mukyaffe mukyaffe mukubye shows tukubye shows muvudde ku album eyo album kijojjuka buli muntu atandise okukola eyiye
Sebatta album kije yazzaako awo. Sebatta yazzaako bakigudde waani? Kigudde waani yaliwo. Yatandika okukubaawo kigudde waani? N'akuba esima ekijjulo ky'ebulaaya bikyawo zaaliwo awo teepu awo waliwo neza demonstration. Mbadde njagala by the way yose n'oleeta demonstration. Matendo promoted akola Matendo demonstration band kyava ku kyera lwaki abayimbi bajja ne babeera bangi ate nga abasinga nga bayiga buyizi bajja Matendo bwe yawulikika ennyo abayimbi bajja nga baagala okugyegattako kugyeyungamu okugenda okukakkana nga tuli abantu kumpi 40 nga tekijja kusoboka. Sebatta kyeyava atuula n'akolawo Matendo promoted ne Matendo demonstration ng'abo bo balina kuddamu kutendekebwa bupya bayimbe bulungi bajja n'ennyimba zaabwe nga tezitegeerekeka. Ne Sebbaala ate ndaba bamussa muddemu. Ate eyo olwo demonstration nga emaze okufuna mobile ne bafuna mobile. Matendo mobile. Demonstration lyali ssomero. Demonstration lyali ssomero. Bw'amaliriza okulaba nga batandise okuba nga bakozeekozeemu akola etambula Matendo mobile nga ne Matendo promoted weeri. Kigambibwa mbu bino sibimanyiiko kuba saabiraba nti Matendo mobile yakula nnyo nebeera nga enaatera kusinga promoted. Yakula kubanga abayimbi abalegezangamu babajjangayo eno ne babateeka mu Matendo mobile abate abakozi obulungi mobile ne bateeka mu promoted. Naye kyali kizibu okusinga eya Sebatta. Kiki ekisuula mobile eno n'evirawo? Ekyo sijja kulimba kuba nze okuva mu 91 mu 92 nalabanga natandika okuzibuka amaaso nendaba nga sifunye kyenanditegekeddwa kufuna. Sajja okubya tuni zonna ezitandisa yonna entandikwa nagirimu ngenda okulaba abazze oluvannyuma nga be baganyulwa. Olwo baani abaali bazzaawo seera ebyo? Anti kakati olwo bayingizaamu bano ndi Muyaye Pure. Muyaye Ganja bamwita lyali ettuufu nokimanyi nti oluyimba olwo abantu abasinga baali bamanyi Sebatta. Ogamba Kayemba. Kayemba si muganda wa gundi wa nenaye by the yabeerako mu Matendo ono wa Kayemba ali kuba abazayi b'Ebbama kuliko Kayemba. Kuliko Kayemba. Nani waliwo omuntu eyasooka mu Matendo Ganja gwe mbadde ngamba Ganja. Nedda. Ate abo Baganja baali mu mobile. Baali eno mu mobile. Sibaliyimbako nabo. Kati watandise okujja embeera waliwo awo omusoga waliwo awo omukyala gwe baleetawo omusoga kugamba ebintu ne bikyuka management nekyuka nga abaali bamutuukirira nga tukyasobola era lwakya lunaku lumu nzijukira bulungi saatambula butambuzi neŋŋamba Sebatta nti wamutuukirako olwo nkaluubiriddwamu olw'ensonga nti najja omukazi mu kyalo muleese mu kibuga. Olwo omukyala ali omugye naye sikyasobola mubeezaawo olw'enfuna nanga nange sirina ssente nange abantu bendabirya kati bangi. Bwe natuulamu awaka waliwo gurupu baali bagiyita Masaka Gita Singers, Masaka United. Erimu Joseph Kiwana taata wa Kinene bagitadde awo Esseguku ngenzeeyo newandiisiza bwe bateeka akalango ku leediyo banange Masaka United Singers omuli Sekidde muli Kiwana Matiya Luyima n'avuga emmotoka n'agamba Sekidde oyo
Kamulumbe Esseguku. Yansanga Sseguku tuli mu practice napakinga ng'eri n'abaako gwatumanagana wayi sookoki awulawudde akalankuledio ate lwavuddeyo konze navuddeyo ani njagala mubulire oba wavuddeyo nti navuddeyo kati oba wavuddeyo jangu tukole ate wano wakajja jangu tukole famu bino abo bakulimba tuddeyo tukole nambuuza eri owa Ssebatto badde ofuna ssente mmeka konze wiikendi badde nfuna emitwalo 2.5 naye nga wali ozifuna oba olimba olwo anti njagala kufuna nentandikira kubanga babanga batuwa omutwalo 14,000 wiikendi nimugamba badde nfuna emitwalo 2 sente nga nyingi nze munnange nkutwalirako enasobola ngero ojja kafuna nja kuwanga emitwalo eki 2 era bakongezaamu akakaaga nendaba nga neyongeddemuko nanga mbeera obanga kisoboka nasaawa eno tuula mu motoka ŋŋenda eri gindi gangu gyengenda okukolera lugendo luyimbe kati wetwagenda okutuuka mu baana bayimbi ba Super Singers balaba ndabye kuki nanga obazetuke mabukemi abaatya mu matendo tebannakumanya nti nvuddeyo akyazze eno okulaba show yaffe sajjano batusuula twagwa twaggwawo bagenda olanga nkutte endo nga ntandika kuba genda olanga ngenze kuyimba ate nenzirayo muki mu Super Singers olwo Ssebatta teyakunoonya wadde Ssebatta yagezaako naye ebiseera byesi byali byamasimu yagezaako naye yagenda okulyanga bulango bunnanga ate mu Super Singers nakita nagezaako nayita ne mu ba producer abo kyenzijika nali nkubye oluyimba olutambi lwange olwa Akalakengo Akalakengo lwe lugenda luti era nga owulira nga nina gyenkuba watusumulula tuwulire sagadde kwera nga kimanyiddwa nga ndi muyimbi omukubamba Masaka ndi wa mu kibinga enva mu buddu wali ebubondo Akalakengo namusa ekyobutonde mujjukire teri mutuufu ozaaliwo ojja n'omulabewo bise mu buzibu n'amasasi agamu gabuuse era amayembe goba magobe naye omulabe gosula naye mubi mubasi mubatemotane yeebase abadde owuwa omukwano gwennyini omulungi afuuka omulabe olubeerera wentuuse kakinyambeko baana batuzudde omuntu yeeyulamu nandiwalanidde omulala asule mu budde naye owanga abantu abawamu ofuna ekituufu kannyanja ensonga zange n'obulabe webusibuka nejjajjange tambangamu okunda bulalu n'obukoddumanya nentuukamu nali ndogenze olwayiga endongo nemmanyako n'okuyimba naleka ekyalo lwambalana nga ndaba bangi bebituukako nabamu okwettaako zizange zitwala Kampala bwenkutendera byenzudde Kampala nabyo bisufu mulimu bangi ababonaabona b'emitima emibbi batuli bubirira okubambi n'ekyebikwansa bakisabe tubeera mu mmotoka olugivaamu ettalo libuuse n'owaga omubiri okwabika omutwe okuleka amasasi agatu ne mu ttuntu ne bakuusa ebyo byonna mpanjega bwentyo mala biseera wava kyemyakomba kya bugobe bwe twalagaana yabivaako mpuzoma lwange ng'omuzimu enkuba gwegoba Katonda omulamu bini byonna olina obuyinza nyweza omulimu ogumbonyabonya ekiribedde embese y'omutale ekomawo n'eryawo butannaziba nsaba bulamu ekyabijugirira naye ng'obako bali mu luyimba olwo omusindika direct nga musindika naye byonna mpanjaga bwentyo mala biseera awava kyendya nkomba kyakobe bwe twalagana yabivaako ngoba olwo album namba olwo album ngikubye
ngenda okulaba alubamu eganye okufuluma eyo kyova olaba wali oŋŋambye ogwa sayidi ki nekuga nti ija kubuulira alubamu yagaana okola ki okufuluma neŋŋendako mu kiseera ebyo nga waliwo NRM secretariat nga ekulemberwa Mulindwa ate nga Mulindwa ayagala nnyo kadongo kamu Mulindwa ono yennyini Mulindwa oyo yali eyo ndowooza yemwogeza oba kati ng'ayagala nnyo kadongo kamu ate nga mmanyi neŋŋende wa Mulindwa nemugamba ssebo wali Parliament Avenue yalina woofiisi nemutwalira akatambi nemuga akatambi kangawo kukawulira naye nakako naguno gwaka akatambi kaagaana okufuluma omukulu n'ateeka ebigere mu ngato nangaaja ntugende olwakutwalawa kwekike gye mwali mukalikodingira nga tukalikodinze kwekike atuuka bamugamba nti oluyimba lwono enyimba zono lwaki tezifuluma ekyomukisa n'omukulu twamusangawo sebatta ng'atudde awo nagamba lwaki omwana tumwamuwa sente mumuwe sente omukulu yagamba yakulembeza kya sente si kya nyimba kufuluma yakulembeza ekyesente naga nze mpulira ennaku ng'abaana abo bakubye ennyimba nga tebafunye sente zaabwe kati lwaki tayagala lufulume era ekike yateeka sente mu kabokisi ka teepu gyali emitwalo oba 6 n'agimpa esente ezo zaali nnyingi bw'azimpa nekolaki nenzikirira amadaala nenva waggulu mu ofiisi nga ndi musanyufumu okufuna sente nemanya n'oluyimba lugenda kufuluma kubanga abalukuttemu banene terwafuluma neŋŋenda ewakasajja and sons nemugamba nina oluyimba eteepu yange nagikuba naye eganya okufuluma nagamba mpozi ng'okyusa masita n'okubira endala zino ennyimba n'ozongerako obwongezi naye buza ate okufulumya teepu gye wakuba eri sikijja kusoboka era nakwata oluyimba nga sijjukira naye kangeze kujwa nekinaba kigambo kimu twasimwamu amafuta nga bwe batwala siriva golodi byonna ne batwala amasanga g'enjovu nga bwe basomba okuva enda kyali kibuga ekitamanyiddwa ekyazinga okuva enda kyali kibuga ekitamanyiddwa ekyazingibwa ku mutale eri sijjukira naye nga nali nakuba oluyimba nga bayita kyali kibuga ekitamanyiddwa naye ngaera nalwo era nga ngoberera bali ti okuva enda kyali kibuga ekitamanyiddwa ekyazimbwa nga kiri ku mutale eri Pijoti taxi Pijoti 4 eyandeeta okuva olugendo nentuuka mu kibuga ekyo nga simanyiddwa nenjogera ebigambo bingi awo era oluyimba bwe balukuba ku lediyo naluwulyako mulundi ogwo ku lediyo ku UBC twasimwamu amafuta nga bwe batwala ebyobugagga byonna ne basomba siriva golodi nga bwe batwala amasanga g'enjovu byonna ne basomba era waluwulirako omulundi gumu ku lediyo kyali kibuga ne lufiiraawo nengende wakasajja nanga mpozi oli olutambi lwalunguza sente mmeka nalwo bampa buwi sente era terwafuluma nengenda okudda emabega nga ani akiseesaamu omuliro eno gye nava nga wewali buli nagendanga akoze atya tyakoze ati tajja bikubayo anti bitamanyirawa kase yennyini
eyabeeranga n'ekike wali ekikolo amala kufa kasangama nti naye abadde bakupinga nti batandise okufa ojja kuyimba olaba n'ennyimba zo ziri nti bazigaana okufuluma nga bakwataganye n'omunene mukama wo yabagamba nyimba kati kase addamu akwata bupya ennyimba olwo nziramu nfulumya akaala k'engo bupya ewa kase nenfulumya n'ekinyoola nkoto nzikuba nfulumya teepu 2 ewa kase olwo ntandika okuddamu okutegerekeka muki mubantu olwo noono yantwala Matiya Luyima ate era wayita nno mmeka wayita era ebbanga ttono ebyabalwanya nga bizzeemu era naye atandise era ebyatulwanya bizzeemu neŋŋamba olw'okunoonya munywanyiwo kuba by then yali akoze gurupu basudde yali akoze gurupu ekintu ekyo oba nakikoonako lulisimanyi era yandabanga nga ntagala naye ng'otya kali akooza sabbuuni mutya era nava eyo nagenda mu Bazira gitasinga era basudde we yafiira nze nali mu Bazira nali mu Bazira kubanga mu Bazira nali free nga sirinayo annumba nga sirinayo nga bweŋŋamba nno nkuba oluyimba nkuba nga nti mpandiika oluyimba nga ndufunamu ssente kato ye sekandi mwebaza nnyo yanwanako nnyo awo okunzija kato yalina nyini kase anti era kase kitegeeza kato sekandi nakifunza nikifuga kase kubanga nze okudda engulu ntunde ne ku teepu emitwalo 5 nve ne mu nkwawa z'obunyunyiro okufuna nentandika okubeera ekawempe nempangisa ku nnyumba etegerekeka nenzirayo naye nga amaka gonna gaafa omukyala twayawukanira kajjansi nga obusobozi kyokyabulina nentuuka nempasa omulala nga mugjawo mu matendo namuzaalamu na mwana omu naye nanzuula nga ensimbi tiziriiwo kati ebintu ebyo bwenzija mbigattagatta essaawa eno noŋŋamba nti lwaki togenze wa musajja oli mba mmanyi lwaki sigenzeeyo nti sigenzeeyo kubanga ne lwe nabeerayo sirina kyenafuna ate kinaabeera leero ente eganye okusavuwala ate eddiba lye linaasavuwala nga balyanise mbabuuzizaako tukyali ku mukutu gwa Keke TV tuli n'omukulu Ssaalongo Sekidde Emmanuel atunyumiza lugendo lwe entambula ya music wetambudde ate nga tuwaya mbeera munaye bino tubireeta ofune ekyokuyiga tetutyoboola tetukola ki wabula tufulukuleetera ofune kyoyigamu ate obuvumu obwo obeere nabwo busobole okuba nga bukutambuza nagambye nti tukutuusiddwako bannaffe abakowa media production bano bakola emikolo bakola video coverage bakola still photos omukolo gwo ne bagukuwa mu bifaananyi ne mu video nga mulungi nnyo nnyo ddala ddala basangibwa Mengo opposite Fufa bagamba nti kati abo abakulu bo tebasobola kukwata video bagenda kukwatira ddala video oluyimba kyekintu kye nagambye so osobola bafuna ku namba ya simu eri 553 8777777 oba noti 7827767910 banoonyeeko muganda nga bakolera omukolo gwo ku bifaananyi video coverage byonna byonna babeere nga babikolera mu bulungi nnyo 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 ddala ddala Ssaalongo wangi awo gwe weegatta ku kase okuba omuziki awo ati olwo ntagala tutagaliraawo eno mu Super Singers biganye eri sikyasobola kuddayo zijja zireeta nabigumira Plosi ajja ayimba ebigambo erinnya lituufu nanyiti
ayimba ebigambo tibitta ampita ngenda mukubira endongo mu studio tuba tuli eyo wa Diprox Segawo gye twali tukolera ewali studio ku Jinja Road nabigumira olwamaze okwawukana nebba angamba naye Sekidde tosobola kutubeererawo bwe tutandika naawe omu bwawati tumanya nti tukimaze nti kubanga tusobola okusooka okukola practice nezibeerawo ng'otukubira endongo twagala kola gurupu nga y'abakyala bokka naye abakubi banatukubira ebidongo tutalina bo bakazi tebamanyi kuba bivuga kati gwe twagala tutandikire ku oli mwanyinazi jambu gende wali kwaperani tugenda kubeera ne Saala Birungi tubeere ne Senaku tubeere ne Robina Namala naye waliwo oba n'omukazi bamuyita Nassali ate Nakitto yabeera mu Gonjo bamuyitanga Nassali Nakitto Kigogo Irene tiyajjayo bamuyitanga Aisa Nassali ne Najjuuko Proscovia Najjuuko bakoze Music Queens Uganda Music Queens ngenzi tuuka wali Saala Birungi annyaniriza olwakumanyi amanyi naye amanyidde era mu kadongo aŋŋamba nti kakati obuzibu bwogenda okusanga ŋŋenda kukusuzanga wano kwaperandi osooka oyiga endongo eya bbandi kubanza ennyimba zenyimba zirimu olubbandi ŋŋenda kuwa omuntu agenda okuyigiriza matu baawe yali baawe matu kati yagenda bweru matu agenda kuyigiriza ennyimba zange nga bwe kubanga tagenda kubeerangayo eri nkwatagana nani ne matu mugamba kati njigirizayo wakiri ne bwe njigayo lumu olwa Saala Birungi mba mmaze kozi olwo tekuli kulampu mugundi ya bandi olwo njigiraawo Saala Birungi agamba olina kuyiga nnyimba tandika okukuba endongo ogikube okube kyokuba kyobadde okuba wano olutugeze mu 7 ono mbiyiga kati mbiyigiraawo bakola show zikwatayo so zifuuka ez'abakyala music queens afuse music queens kasajja alaba ba music queen kati nga bwomanya abagagga agamba nti kati bwensokonkola muno nezijjamu Senaku nezijjamu gundi ani nabigumira olwo ntutteyo ndagire nabitaka Josephine naye agenze music queens avudde mu ntebe waliyo Christina Nateza avudde mu Super Singers agenze music queens olwo kase aŋŋamba ŋŋenda kufuna ekifo mbatwale mbateeke mu kifo ekyo eno tandike kubba abayimbi nga bwe mbaleeta eyo bwekwata endongo n'akafaliso ogendo agenza apangisiza Kamulali holo Wakiso akipangisiza emyezi egi esatu ne nyumba ezigenderako awo aguze amasefuriya aguze ensawo z'amatooke ezalumonde bijanjalo biki mubuuza byaki nti gwe beera awo kati gwe senkulu ow'ekibiina nkudde mu bintu nze maneja w'abazira
nenda kutandika kuweereza bwendeeta gwotayagala ng'omugamba agende gwoyagala ŋŋenze mukyala wange nateza ye ŋŋenze naye ŋŋambye ndagire jangu sebuguzi azze deo olumpitamu bemanyi njala yagwa jangu kasozi tukuŋŋaanye tuba tuli awo Vincent Muwonge ngazze tuba tuli awo Balongo ng'ayingiddewo entemya bbiri nga kiweewawo ono Gerard bannaamala bonna nga tuli nabo nze manager mbandi awo nga neyangoba eyannyima omulimu mu makola nga naye azze aliwo yenna bamuyitanga John Ntale ngazze naye nze saamunyega namugamba tukone nga Bazira tate tefuuka Bazira olwo nze manager wabazira gotolerako kwolwo olwo nze netololerako era nga bwomanyi ne bwe gwakagutya kakiro tabulamu era omukulu yatandika okulingiza ebintu nga ebitambula oba okubitandikwa kati gwe manager ate manager tomanya kivudde ku mulyango awo obwa manager bo ne busigala bwa bigambo kati twagenda okulaba nakolera Bazira emyaka okuva mu 96 97 98 mu 99 nenjita nyebeera free naye era kyenaganyulwa kyenafuna ennyo ekinene mu Bazira nafunamu komera kuba twawunzika atansibye ate ng'okoze eki nga ntaddeko ebisango sango nagenda n'emizindaalo gye nagenda ne microphone ze n'emizindaalo 5 antutte kodi Kampala banzigalidde wiiki ate munange ebyedda ng'oliwo ateekayo sente oyo musibe n'ebyakati si byadda byonna byokka kumakya munkubiremu embooko bagenda bakuba embooko ez'obwereere zaliibwa agamba bansibyawo Sebuguzi ne gundi ne Walukaga bebafunga ekyonga ne bagamba tugende tugulewo sitowa otulage emizinda gy'ogamba gye yasumululamu Walukaga ng'omumanyi akutegedde talisa okutegeera nnyo amanyi Walukaga agamba sekidde mumusibidde bwereere Sebuguzi agamba nnemeddeko waliwo omwami bamuyita Kimbugwe weeyo Mengo yateekanga n'ebivulu azze agambye kasa amulumbye ku dduuka mugaye nze nduvuga ntwala ondage bokisi gyez'emizindaalo sekizeeyamu ate nga ajjanga yeetema endobo nti ate kati musonyiyo ebikibiki so yandiyirirako nokundiyirirako awo obusente obusajjukirwa mitwalo 5 6 nanzija mukomera bansiba lwakusatu navaayo ku Mande nga ezo ennaku nzimazeyo nendyoka nva ku ki era ye muntu bwemba sirimba eyali ansibisizaako mu kkomera ekomera eryasooka ekomera aloogerako siyaleeta naye ekomera eryasooka mwegendereza olinga eryange ne Katonda mwebaza ebintu ebi Katonda mwebaza ebintu ebi ndi wa myaka 60 ogiwezezza myaka 64 naye simanyi kanula mukono gwange tonyumya taata wange bwatyo taata wange omunaku lwe bamuteekako kanula lwe yafa simanyi kitanda kya ddwaliro omyaka gyange kale era ekyo kiriera mu likodi ti omusajja oyo yamala emyaka 64 nga takubiddwa nga tateekeddwako kanula ku mukono gwe nze taata wange yafa alina emyaka 49 naye olunaku lwe bamuteekako kanula bulamu bwe bonna yali tagendangako ku mpiso ku kanula naye bagimuteekako lwe yafa ekyo nkyebaliza Mukama n'ekyekomera nkimanyi nti Kaseeye eyantwala mu byekitumbaavu n'asibisa ebintu
nze natandika okuwa omusolo gwe nga tonalokulowoozebwa kuzaalibwa ng'ekimpeesa omusolo twavubukira ku mulembe gwa Amini nga kwegendereza butakukwata musolo oba tojja kudda nze nawa omusolo mu 78 1978 nempa tiketi yange ey'omusolo nga ndi wa myaka ga 17 naye nga mpadde omusolo kwekengera ki mbeera embeera era nga nze ntya nnyo okunsanga nga sirina tiketi za musolo ziwera 3 emabega ekoziba naye mabega walinanga eno empya ngaeyemabega bakusaba 2 emabega okukakasa nti oli mubi wa musolo olaba pamiti ze tutatambula nazo nti ate tutambula nezo tikiti z'omusolo saasibwako kaguwa saabuukako mu motoka mbunziruka musolo nga January agenda okutuuka nga nagenze dda kugombolola nga okuwa omusolo kubanga ffe twakulya mu dduka oteekeddwa okuba n'ebitambuliso ebinofu naye ekyo kyo kyebaliza Mukama nti n'okutuusa kati ndi mwegenderezamu ekyo ekyokuba nga saagala bintu bya mbirigo era olaba n'ebidongo nze nkubye ebidongo omuntu yali agenda okunkubisa ecupa yali mugenzi Kafeero ate lwaki nga ndi ku kivulu kye n'atajjako bayita ababiri Kafeero naye wakolako naye twakolako naye nga tulina gurupu gye twali tukoze bannalukoba ne Chief Kabuga nga gundi oyo yatuteekeramu amaanyi bwe tutimba Paulo Kafeero abeerawo Kaleerwe nga tutambula naye olumu naye twamutimba okubayita atajja ne bakasuka ecupa naye omukazi yasuukunda ecupa nga mulaba bwe nti nkutte endongo ndi ku stage nenda omukazi ng'asuukunda ecupa ya bbiya bw'ati yagenda ogikasuka nze nali maze okuteekawo gita era egita yagikuba n'agikutula waya zonna n'agyasa n'okugyasa nengendera mu ndongo bwe nti ekyenyumanyuma neneekweka mu muzindaalo gwa beesi paka olutalo lwerwaggwa nga sobola kuvawo nga ebibajjo by'amacupa mbiraba biyitawo ebiti endongo zenyinza okugamba ze zaalimu okubala enzibu nze neegendereza nnyo otegesa ekivulu kirimu wano juzi wano akaana kagundi kano simenya lusuku lwa semiiti kaali kagenda kutukubisiza eyo eggomba kaze kategaganya okuyimba bye era oyo ye nemuteekako naye gwe nakusanganga ku kivulu sijja kyetabangamu nze saagala bintu byakugenda nambiira gwe twagala kumanyiriza omanye emboozi tebankadde ate nanyiniyo yagimanya nkinkadde twagala kumaliriza omanye emboozi ya Sekidde tebanyangu obudde bwe butusalayo twagala kudda wiiki tunadda omulundi oguddako twagala kulaba omanyi tulina kati ba big 3 ku saawa eno tulina ba big 3 that is Chameleone Bebe Cool ne Bobby Wine ba big 3 eno waggulu mu ba big 3 bakadonkamu twabeerako ne Rod Fred Sebatta netubeerako ne Kafeero ani omulala yali waawo basudde bwe twagala okwogerako abantu abo basatu buli omu yali asinza ki ku munne buli omu alina ekyenjawulo ekyo kyekirema abantu obasanga mu bbaala nga beekuba omuntu nakubira essimu nagamba wamma Sekidde gwewabeerako ne basudde wakubirako Kafeero naye nga okubannyonnyola kyekyetaagisa awo tugenda okutandikira olumundi oguddako abasatu abo ani yali asinga ku munne buli omu alisinza ki munne kyoba ogamba so saani asinga saani asinga buli omu alina kyasinga ku munne okyegeera oba tugenda mwani asinga basudde alina ennyimba empitirivu ku Sebatta naye te Sebatta alina hiiti ezisinga ezaani ezabasudde ate Kafeero n'abeera n'ebivuga baate bano bye batalina wetugenda okutandikira batusiibulira abalabi baffe webale nnyo webale kunkyaza amiina keke
Keke TV Kadongo TV Kadongo TV mwebale kubeerako oyo ne Kadongo kamu tubadde tulina obuzibu nga tuli eyo nga namwe muli eno nga wakati awo waliwo olukonko waliwo awo ennyanja awo eyeetaaga ekinaala ekyamanyi okusinga kwina ebiyiwamu abantu nti tubenga tuwuliziganya mmwe nga mumanya nga naffe tubamanya naye ekiyinza okubagaana okufuna ebintu byaffe olumu mbeera gye tubamu kati ono ayinza okuwagala okuyita sekidde ku olwo talina na transport egenda muleeta sekidde ku olwo tiyalidde tulina ebizibu sekidde ku olwo alina ebimusumbuwa naye singa sekidde abanga bamuga nti tugenda ku Keke TV eyo waliyo mikwano gyange luli waliwo eyankubirako luli waliwo eyampa kino luli waliwo eyampa kino enamba yange ey'essimu banywanyi abadde tagimanyi eri 07 5 2 5 82 907 onfuna bulungi nnyo ne twogera ne bw'okuba ku 07 02 2 87 05 ya waka ebeera waka naye bagifuna ne bagibwa naye eno 0752 5 82 907 oba onfuna netwogera okukwasaganya Kadongo kamu waffe abeerewo nga wamulemega tuleme kwogera bitaliiyo ate nga ababimanyi weetuli mutandika okuba obutabo obufu nga bwendaba bitabo oli nayogera ekitaliiyo ebyago n'abamu abaweereza ku radio nga boogedde ebitaliiyo naye lwaki oyogedde ebintu ebitali bituufu kale mwebale nnyo okutugoberera nze Ssaalongo Ssekidde Emmanuel mubeere bulungi kyova olaba ndeeta abantu bwe batyo bagamba nti bwe nnyumya emboozi kati nga sigijje ku ssoozi nyinza okugamba ekitali kituufu tubina be tumanyi ne bye tutamanyi so wendeeta Ssekidde Emmanuel Ssaalongo n'atunnyonnyola kuba ye yaliwo by then lwaki mulinda amala okufa ate ngambe ate kale Ssaalongo yali abimanyi ate yali akola bw'ati so munnange bwetyo tubadde olunaku olwaleero ne Ssaalongo Ssekidde olundi oguddako oŋŋambye abasatu betugenda okutandikira kitagisa kumala bawandiikako ba big 3 bali wano betugenda okutandikirako tubadde tuwagiddwa bannaffe abakowa media production bakola bifaananyi video kumbaga kasiki kwanjula kuhingira byonna bw'oyagala goba mukyala ng'oyagala memories ezo muzisigaze bekwate bakubire ebifaananyi bakubire video bakole video ennungi gy'onaasigazanga memories zo zijjukira ranks kalyange manya gange namukaduna takumira mpeera bankuumire mwongere okusharinga mwongere commentinga kaawo tubulye nti nze njagala kino bwe kiti tulabe nga tusobola okuba nga tukikutuusaako atakumira mpeera bankuumire mweraba Okula kweta yinza samanya